mu mbeera y'okusenda abantu ababadde mu Lubigi NEMA okubajjamu ng'ebagoba mu lutobazi bangi banyigirizibwa era bangi bali mu mbeera etali nnungi naye era waliwo abo ng'olwedde babadde mu kunyigirizibwa ate era ne bongera ne banyigirizibwa. Tusazeewo tunoonyeeko ku bantu abo tunyumyemuko nabo tumanye embeera eri etya kubanga ekituufu kyo kiri nti tetusobola baddiza ebyo byabagiddwako naye ate tusobola okugezaako okuyimirira nabo mu busobozi bwaffe obutonotono. Nze Happy King Uganda muzzukulu wa Mugema nkwanirizaako gwe wenna na yonna gy'osinzidde okubeera ng'otulaba abasubscribinga abasharinga awamu n'abo abatugoberera ne musobola okubeera nga muyamba ku bantu baffe mukola kyamaanyi nnyo. Tuli proudly sponsored by Floating Arc Uganda, dealers in smartphone accessories like chargers, power banks, earpads n'ebintu ebirala ebigwa mu kowa eryo. Era nga nyongera okujjukiza nti tuli proudly sponsored by Robert Metal Workshop basinziira Kyengera nga bano bo bakwasaganya ebintu ebikwatagana ne metal works yenna akosa n'enzigi wamu n'ebigwa mu kowa eryo. Tulina omukyalo ono amanya Beka Anet gwe tugenda okubeera nga tunyumyamuko naye tunyumize ku bulamu bwe butambula naye ng'ate omukyalo ono we tumusangidde wano we tuyitudde naye wasula n'omwana we ono antegeezezaako nti alina abaana bameka basatu era nga abeera nabo wano tetumanyi enkuba bwetonnya kiki kituukawo n'embeera nga bweri kale negataako ate tusobole okubeera nga tunyumyamuko naye tulabe obulamu butambula butya wadde ng'embeera yakunyigirizibwa naye era tunyumyemu naye tumanye yajja atya wano abadde amazeewo bbanga ki nemma okujja okumenya ye yaliwo yamusangawo n'ebirala ebisingako awo. Nze Happy King Uganda tukwanirizaako nyawe nange nsanyusa okuba nga nkwasaganyako naawe. Oli mukyala mulokole? Ndi mukyala mulokole. Yesu yebaze. Amiina ssebo. Osabirako? Nsabira ku Big Church e Kasuli. Omusumba ani? Musumba bamuyita Fire. Pastor Fire. Musumba erinnya lye musumba tukusaba otuwe ku Fire. Kati najja wano mu kifo kino nali ntunda ngoye Mivumba nengula ekifo ekyo ku Mwami Musoke era mbadde nkuumiddewo abaana bange abaana nina abaana 8 era bonna ne mbakulizaawo ku kisenyi kyoba kye bayita NEMA. Twajja wano nga si NEMA kubanga twajja nga bakasimba ebikondo ebyo emirongooti ne tujja nga nze yasookayo nemmanga nga mbeeraawo. Nga tonagendayo yonna wavaawo okujja wano? Nava saavera wala naliira kuno kwenyini nali ndi waggulu awo wa mama Naava babita jjajja Naava. Obadde wano opangisawo oba obadde nali nazimba? Obadde wazimba. Ogambe wali otunda Mivumba? Nali ntunda ngoye. Ng'otundirawa? Mu wino. N'okuŋŋaanya akasente ko? N'okuŋŋaanya akasente. Obadde olinawo wano obuzigo bumeka? Ninawo obuzigo nga badde nawo olumbuzi nga 3 niyo basobola kweka olumbuzi 3. Obadde obeera? Obulamu bubadde butambula butya? Obulamu bubadde bubi nnyo ate era nga si bulungi nnyo naye okusinziira ku byonna nga lwonna woosuza abantu bo n'okeera n'onoonya ekyokubawa. Kati sijja kugamba nti nno NEMA oba okutumenya nti bale tulina kyetulya kujja wati saawa zino twasanyeewo tosobola kulekawo bintu byo oba kulekawo baana bo togenda kukola kitegeeza nti no tuli bulokeni wano we tuli tosobola kugenda kukola olina kukuuma wano bantu bo oba bintu boolinawo twagamba tulina wonaabira tulina wookyusiza ngoye so mbadde zonna baazimenya tetula kyetukozesa amasazi gonna bagakulayo ebikundu. Nga tetunagenda eyo yonna embeera ekusangawa ey'okumenya? Embeera yansangira ddala wano ku kyalo kwennyini nga wendi mu nju. Okusanga mu nju? Bakusanga mu nju? Wawulira buwulizi nga batandise omenya eri? Nawulira buwulizi nga batuuse ku neighbor wange nga bali mumenya? Nga bali kubamenya awo. Tebabawooninga? Baava eno lwatuuka kwabo ng'ate waliwo omukama wange yali musirikale ninga bamenya afande ate ffe tuli ku ki naffe twatandika okugamba nti tugezeko kubanga tulyako be tutaasa naye ng'emmotoka ejja etandika kumenya bizimbe era omwana yali asigadde bagamba jjayo omwana nesitulamu omwana yekka bwe nti ne batandika okuba nga bakoona ekizimbe. Embeera eyo yakuyise etya? Nalumizibwa, nawulira amaziga, nalaba nga ekizimbe kiggwawo
natambula nenyimira wali nga sikyawera ngamba ngenda kulera wakati abaana okulela abaana nga sina bwengenda basuza kyampisa bubi ebyo naguma kuba nali nesize Katonda naguma naye kusawe ekizimbe nga kigwa nalaba nga nsanyeewo nalaba nga nkomye nagamba abantu nti togenda kunfumbiza lwannema oba nsula mu kitoogo kansula wano n'abaana sirina gwegenda kwerippako nga ndaba ensi ekomye ku ssaawa zino neebaza obuyambi bwammwe kinene tunakuwalira olumu bikusobera noonoonya nekyokuddamu nekikubula omuntu yenna yali azimbyeko njagala weeteeke mu kifaananyi ky'omukyalo ono ng'okoze akasenteko nga watembeya natembeya engoye enfufu nezigwerako kizimbe kyagende kiggwawo ewantu wano wali wagulawo sente mmeka n'ebiseera twagulawo sente si nnyingi nnyo zaali ntono kali nga kadde kamu ewa tewali wanene nenzimba naye twakozesa mayinja adikowa totekawo buloka era adikowa gyeziri wansi eyo netuba nti weeyiya nga bomanya ebintu byebayita kansaze bulusi bikusala ate abaana balina osoma nina omwana wa siniyafu yeyingiriye kati abadde angabirira nga nze sikyasobola kukola yandiisa naye kati naye tukugamba maama kati ennyumba eweddewo ogenda kukola otya namugamba ndeka sina wengenda kulera abaana nandekawo buli kimu kyandekawo n'omwami yandekawo omwami wakulekawo mutuufu ndeku lwa kisa kya Katonda bwetulezandisezandiga siwera sina kyakola sina maama sina taata sina gwesonda kulopera nsonga zange nene bizibu nno embeera y'omukyalo ono neetaaga obuyambi ekituufu kyo wakiri omuntu omu ankwatire ku baana basome ne bannabulwa ekyokulya naye nga baana bange basomyeko kikulu nnyo kubanga wasiniyafe yabadde awanirira banne okubakuza abeera waye yingini yazimba buzimbi agenda n'azimba n'afunayo kyafuna n'afunayo akawunga kati abeera waye abeera Ntebe kale ngenda kusaba okakkanemuko maama Aneti wangi taata embeera gy'olimu nzibu nnyo okukamala naye simanyi noonya ne kyenkusabira ne kimbula kuba buli kimu tokirina tewali kyemma ate kiri mu ddiro kyakwebakako singa tufuna ekyokwebakako netteeka tolina mufaliso sirina mufaliso tusiraba tutya kale gwe atulaba kituufu kyo tetujja bimpeddeko kubatika bizibu byaffe bingi kale naye kansooke njogereko n'abantu bano ebinaasoboka abandaba mwena abagagga bange onkowoola buli mugagga wange yenna embeera eno ngibatunuzeemu mabegako awo twakolerako muganda waffe Roni yazaalibwa nga talina mikono embaga n'okwanjula mwasonda ssente era mwazituwa emikolo egyo ne tugikola abantu bano bangi abeetaaga obuyambi naye mbadde nsaba bonna tetusobola kubayamba naye mu mbeera eno eriwo mbadde nsaba tuyimirire n'omukyalo ono kubanga ekituufu embeera gy'alimu talina wadda si yekka abalala bangi abali mu mbeera gy'alimu naye ekituufu kyo nange mmanyi oyo munaku talina waali era nga sirina afamireyo gyeri yafa ewamwe waali gyewava abafu babadde gyewakulira nakulira Mugerere Bugerere Kayunga Saidi Mbaale Bugerere Kayunga saidi ki ku nnyanja ku nnyanja bayitayo batya Kalagala. Galiraaya Saidi zeeyo Galiraaya Kayunga eyo manyiyo bulungi ebiseera ebimu mu mboozi zino ze tukola olumu ebigambo bikuggwako ebyokwogera ne bikubula olw'abantu betusanga nze mbadde ekituufu kyo neesonyiwa okukola emboozi ezifaanaganako bwe ziti kubanga abantu bange abamanyi mumanyi n'ebyempiseemu nze abantu be banfuula kyenfuusa olwaleero era
ensonga lwaki nnoonya ku bantu abafaanagana bwe bati naffe tusobole okubeera nga tuyimirira nabo nga nze ensi bwe yasobola oyimirira nange nesobola okubaako wentuuse naye kati ekiriwo essaawa zino kuba akafaananyi nga gwe yakeera n'ogula poloti akakadde kamu nga nako watembeeya butembeeya okukafuna wakasasula kibanja mpolo bakasasula omundi kash n'ositula ekizimbe kino ekibadde wano ekyamenyebwa muganda wange gwatulaba tuyinza obutawanvuya nnyo mboozi eno kubanga emboozi ye eriwo twetaaga buyambi twetaaga omifaliso engoye z'abaana bano ayina abaana abasoma wabula kyasaba asaba abawakiri ne wabaayo omuntu agamba kayimireko n'abaana be abasoma baweererwe tujja funamu obudde n'abaana abasoma tubalabe naye ng'embeera yo weeyimiridde weewo muganda wange gwatulaba wandyagadde abantu bakuyambe bati kasaba mfuna bwe naasulako yogerako nnyo mbadde nsaba kufuna bwakusula oba nenziribwawo obusente naye ngulawo akantu akanemba nga nteekawo akayumba kubanga omuntu yali abadde ng'afudde mu kupangisa kizibu okumuza mu bupangisa bumuzitowerera wakiri wadde kabulayi wadde kapaati neoteekawo eri wali omutabani wange nti muzimbi ayinza okunyambako nenzimbawo singa mbafunyewo ekibangirizi singa bakufunyewo kapoloti nekaka miliyoni 3 osobola okutandikirawo kanyanguyo ekintu tanzizibwawo obulumi obwo nebadde kagendawo ebisenge ga 3 ebibaddemu babina newe kaba ka bisenge bibiri nti kange naye nsemba kuddayo kukonkona kuba sijja kusobola kugula kyakulya ati nalandiroodi essaawa zino nga tebannakumenya obadde osula wano obadde okola mulimu ki mbadde ntunda sunsa greens ng'oli mutambuza nga nsuubuza nina omukyajja n'asuubulako obadde omusuubula wa greens mbadde eyo mu nnimiro yo kakati nema yabisaawo ye yasaye n'ebitooke n'emmere yaffe yonna yagitemye ebikajjo greens obadde gwemwerimira n'omutunda byonna mukyala mulimi ndi nkolagala mu nnimiro byonna byaweddewo byonna byaggwawo babisaawa ozaako ki simanyi tunudde katonda nga sikwekoza nti obanoonya buyambi waliwo abadde bakaba nga bokalekaleku naye nze siikuziro natuuse nekangulumira nenvaayo neŋŋamba sisobola ekiriwo kiri nti buli muntu ali ku ziro ndi ku ziro naye kale nkoowola abantu baffe okutandikirako ddala abantu baffe aba St Paul Anglican Church manye embeera eno nammwe temuli bulungi nnyo naye ewakiri omwana yabadde andiisa emiliyoni 3 ezigula akapoloti bwe tuba tukafunye tusobola okuzinoonya nkoowola abantu bange bonna nkoowola abali Dubai nkoowola abali abantu baffe abawanula bwe preach nkoowola mukulu wange chairman LC nkimanyi vidiyo eno jagiraba muganda wange mukulu wange ssebo nsaba tugezeeko okuyimirira n'abantu baffe bano okitegedde kubanga omukyalo ono amazimazi musanze wano era abalabye ku live ngezezaako kukola live naye netugezaako okwogera naye naye embeera gy'alimu yakunyigirizibwa ayina omwana wuuno ate ensi yono yekka ayina n'abasoma wabula omukyalo ono yekka nsi yali mu mbeera enzibu naye bantu bangi abali mu mbeera y'okwetaaga so baganda bange nsaba tuyimirire nabo buli omu ayimirire ne gwasobola okuyimirira naye nze kisira ngenda sooka nditeeka ku mukyalo ono tulabe engeri gye tumuyambamu nze Happy King Uganda kakati maama bamenya ennyumba ya neighbor batuuka kuyiyo wali munda nali ndi bweru wagezaako fulumya ku bintu wabula nanona mwana ng'omukono gwiwambuse ku kizimbe bwe guti abasirikale bagamba fuluma omwana era nakwatamu mwana nesitula omwana mu nyumba mwalimu kinaki mwalimu TV mwalimu ekitanda nga kinene mwalimu entebe ebitanda by'abaana byamenyekeramu TV yafiiramu byonna byayatika bwatisi mwalimu ebintu byasesembuka TV nga tegulika era yali ntonotono era omwana yali agiguze kale obulamu y'ensonga enkulu obulamu bwe bugagga byafa twataasako bwe tutaasizzaako ne tujjako obubaati obwaliko okwo ne tubutunda sukulaapu osobola okuzza abaana ku masomero bwentyo ekyo bwe nateteekayo n'obubulaku bwala osanze mbukuŋŋaanyaawo osobola okunonya school fees z'abaana obulooka ogenda butunda
era mbadde tubukunganya naye kati ababadde babusomba buttipa tukyabulabamu kati nabo olabika ekintu bakikoze batya bakivuddemu ngeri kati mwemuzze okuba nga mutuwa obuki okutwogera naffe kati bategedde nti ebyama byaffe mubitegedde kuba bibadde batugula 100 buli bulooka ati simanyi embeera nzibuzibu omwana yabadde andisa abadde yekananga oyo yandabirira emyaka gyonna kale ogambe amanya gugwana Beka Anet ekikulu kyo nsaba Katonda nga gwe tukulembeza era ye byonna tujja kuddamu tunyumyeko naawe mu mbeera yonna naye nyongera okoola abantu baffe aba floating arc balabe kyonna kye banaaba bakutte nkoola muganda wange Robert Mutesaasira CEO Robert Metal Workshop nga y'omu ku basponsa baffe mu mbeera eno yonna kyonna kyanaaba asobodde tujja kujja tukikime ssebo twetaaga engoye z'omwana ono twetaaga ebyokwebika twetaagayo omufaliso naye ate tugenda bimuteera wano abaasula tuyimire n'abantu bano mu mbeera yonna nkoola buli muntu yenna alina obusobozi bw'asobola okuwa abantu baffe nze Happy King Uganda mbadde ne trust ku kamera subscribinga sharinga atakumira mpeera bankumire mbeere bulungi mwera kakati nga sinamaliriza trust nga sinamaliriza mbadde nsiibudde ebigambo bye bisembayo eri abakulaba ebigambo ebisembayo bandaba era ebiseera ebisinga mpita ku basapaship bebadde era bagabirira n'abaana era nsaba era obugabizi bweyongere tolisakiziba kubagamba era beyongeza obugabizi kuba mpitira ku basapausa era banyambe banje mu buzibu buno kubanga sibe bakireese ate sifa abakireese naye nsaba sapausa okuneeyongera kubanga empa obugabirizi neyanze nyo neyanzege kale trust ku kamera atakumira mpeera bankumire katusabe Katonda ajja kukola ekisa n'ekitiibwa tubimuddiza oyo eka Katonda yasinga okumanya mbeere bulungi mwerabe